Nja kutandika ne Kabuleda omukyala amanyiddwa nga Anti Kaduuka kyadda kyamaze n'alabikako eri abantu wabula ng'ono azze agamba nti agenda kwetwala ewa afande oba ku poliisi olw'ebyo ebimwogerwako. Mbu yennyonnyoleko naye nga bo ba social media innos oluvannyuma lw'okumulaba bagamba mbu enviiri n'omuteeteeyi mbu alabika ng'eyagenze mu kiyumba naye nga katulinde tulabe ssente z'abantu ezo zigambibwa nti yalya yaziwerako ddala yazirya oba teyazirya yekikyanaaba atugamba ku nsonga eyo we bali kubanga otumbudde ku PJ the news anchor omwagalwa omulungi kanzube nti oli bulungi yonna gy'osinzidde. Yana mwe putting some matters aside. Mwe afando ono nga mulungi mplayinze ka video kena nempula ngamba ngenda kwereeta mafande ngenda kwereetera it was misunderstandings, so I'm coming to explain myself. Naye mama naye wenyini onyirira nange bamufumbo Mugatambe Alien Skin bw'atyo ng'abonga ku mukulu amanyiddwa nga Palaso awatali wadde okusika omugwa wadde okuba ekikonde, so bagezaako okutulaga nti byonna ebyaliwo byagwawo era nga n'abadde bakutta amayinja baalagiddwa babiri nga ate bagasuula bunnambiro. Kakati gwe ttiimu Palaso saagala Alien kikulekawa, gwe ttiimu Alien saagala Palaso kikulekawa era nga tokoma kuba nti tobaagalire mu mutima gwo naye nga n'entalo ziyingiramu ku ground ne ku media. Anyways, y'omukulu amanyiddwa nga King Saha yagenze maaso okuba nga ate afa bakula abantu b'e Masaka ab'Eruweero n'aba nga ate akiggala bulambalamba naye nga yavuddeyo n'ategeeza nga bwe yasaasidde omukulu amanyiddwa nga Ragadi ku nsonga y'okuba nga ate yategeka nga 25 nga ye aliyo nga 24 n'agamba nti yawulira ennaku ng'amaze okulaba nti omukulu ategese ku 25 n'agamba nti abantu bano tebajja sobola kugendayo kubanga yali amaze okuba nga abakutula. Bakeera wuwe ne basiibayo ne babeerayo ekiro kiramba kugana ne bakoowa baali tebalina maanyi gayunga ate babeere nga bakola ki bagenda ewa Ragadi ng'amaze okuba nga abakutula. Kawuliddeako, so mumbeera efaanako bwetyo ennaku n'aba nga awulira nnyingi nnyo ku lwakyaliwe. Mu video eno main topic yetwera ku mukulu amanyiddwa nga Lily Puzzle. Yes, Lily Puzzle yavuddeyo n'aba nga ate agenda n'aperforminga ku kivulu kyaba NRM oba kitegedde era nga kyabadde kiyimiriddemu omukyala amanyiddwa nga Hajati Hadija Namyalo. Wabula ng'ekyo kimaze okuggwa yavuddeyo still ne yeemulugunya ku kivulu kya King Saha okuba nga ate bakihypinga nnyo ekitaliwo ku kivulu kye ekyenkudi. Ekyo nno ne kiba nga tekijja aba NUP mu line mu ngeri emu oba endala abavuddeyo kubaako bye bamugamba oba bye bamubuulirira. Teyakomyawo n'agenda maaso okuba nga ate agamba nti abantu be bamu APAS abalimu oba ababaddemu naye ate tebahypinze eki kivulu kye kwegamba nga alinga agamba nti bakola ki basosola. Naye wali ku news anchor nkutuusizaako biki APAS bye yayanukudde ku ekyo ekyokugamba nti tebamuhypinze. Ye n'agamba nti basigala bakyalibe mikwano gye. Bantu bangi bavuddeyo kuba nga tebaleeta endowooza zaabwe ku nsonga eno. Bennyini abengera okuba nga ate nkutuusaako ate owulireko n'ebitonotono Lily Puzzle byayogera. Ate nga sinnakutwalayo nja sooka nkutuuseko omukyala amanyiddwa nga Generations. Ono avuddeyo n'agamba nti abayimbi ekimala kimala. Oba okiwulira ye asizeewo okugamba ku bayimbi this time round. Badde piche atakuumira mpeera sigale ng'abankuumidde mweraba. Era ekintu ekinsobera ku bayimbi b'e Uganda, lwaki mulowooza nti mwe gavumenti erina okubayamba? Like, mweteeka mu category ki? I really don't get this. So, gavumenti bwe beerowoozaayo ku bakateeyamba erina n'okulowoozaayoko ku bayimbi. Muli balema, mwetaaga buyambi bwa mitima, muli balwadde ba mitima, muli autistic, like muyina disability yonna okuba nti bw'ofuuka omuyimbi so then obeera ogenda kufuuka mugugu gwa gavumenti. I don't get it. Nosanga omuyimbi gali affe gavumenti etufuddeeko tetuyambye tuli eno tuli mu kubonaabona. Ani okugamba nti okufuuka omuyimbi kitegeeza obutagenda kukola?
kitegeeza tozuuka n'ogera n'onoonya kasente n'onoonya kookulya simply because oli muyimbi. Again, mwewadde nnyo importance. Ndowooza guno omwezi content ebeere ku importance ey'amaanyi gye mwetaddeko bannayuganda. Kyokka ogenda mu studio n'okuba ennyimba zo n'ozinyumirwa n'oziteeka ku mitimbagano bannayuganda ne bakwembracinga ne batambuza music wo. N'ofuna ebivulu n'ogenda n'obikuba. Of course n'osasulayo taxes. Abamu temusasula na kusasula taxes. You don't even know what it means to pay taxes. Bw'ovaayo sente n'ogirya n'abakazi n'onyumirwa obulamu bweggwaawo gavumenti tetuyambye. Ne munywa enjaga ne munywa omwenge ne mutula obulamu ne mubwonoona. Toplaningayo kuzimba kayumba, toplaninzeyo kukola business, oza gavumenti tetuyambye. Mwagala gavumenti ebayambe eti. Gavumenti ekoze enguudo kwe mutambulira ba dearest. Ezengende empanvu zemu kubanga togudde mu binnya tokoze ekyemotoka tefudde. Gavumenti gye muyombera etaddewo amasomero. Gulayo ku bitabo, gulayo ku peni, sindika omwana ku ssomero asome. Amalwaliro weegali. Genda okulakule hiyande omutwe okuluma, genda oguleyo ku ddagala, genda olabe omusawo osasuleyo ko kasente. Ebyo gavumenti ebibakoledde. Abayimbi be Uganda mbabuuza, muyina obulemu bwonna obubalowoozesa nti gavumenti erina okubayamba? Ntuddewo n'enkyebuuza okumala ebbanga, kale tetugaanye because kati nga mbadde ne copyright issues and all that. Yes, government echipinge in eyambe ekyo bwe kiggwa. Move on. Nemwe namulyawo fe twagala ssente. Omulema abansaba nga n'omuyimbi asaba. Omuyimbi eyakakubayo hit naye ali mu kusaba gavumenti. Tetulina wakusula, tetulina byakulya, abaana baffe tebakyasoma, batukubira ku makubo. Wachoosing okuyimba ng'omulimu. Ezo challenges zonna zibaamu. Kiringa nga bola abantu abakola restaurant. Nakola restaurant emmere n'atafuna muntu agirya. Nga tadduka mu gavumenti nti munyambe tiwala alya mmere yange. Lwaki music industry ye Uganda yejjudde abantu abeetaaga obuyambi nenga ate tebayinaako obulemu ku mubiri? Kiki ekibaloosa once again nti bw'oba tosupportinga gavumenti ya Museveni so then tagenda kudda mu bukulembeze? Ani yagambye okuga nti President Museveni yeetaaga ba supporters ngammwe? Abalwana abakuba abantu aba-appreciating ekoki? Mumanya abantu abali mu gavumenti abasupportinga President Museveni by abali mu gavumenti ngamba abali mu Uganda nga basupportinga President Museveni nenga ate tabamanyi tabogerangako n'amanya gaabwe for the last 10 years. Go wakajja ku scene 2 years. Gavumenti terina kyenkoledde, gavumenti terina kyempadde. Ekuwere ki? Munziremu, I need answers. Ekuwa okozeewo ki? Nga mwina ne chance ndi mulwana ne mukuba abantu ne mukola ki ne batabasiba. Noveno ganti government erina kyekukoledde, ekubikkiridde, ekuwadde chance to go out there and shine. My goodness, Ugandans, lwaki temusiima naye kiki? What's going on? Era neeno mugenda kuyomba. Go and work, go to the studios, muyimbe ennyimba abantu mu respecting abafansi bammwe baagale music wammwe. As simple as that. Mulekerawo okweyavuwaza ne mulowooza nti gavumenti yebaavuwazizza. Mutatutama. Yes, muntagi ngere kano kawalumbe zaaya kaliri pazo. Gwe kano kawalumbe zaaya. Buno kalakala nyolinga ekikuta kya mwoge kikalidde mu ddungu. Asiri walambo tetwakulangirako. Ani gwalo yagala kola endorsement ko kyekira ekiyimba ky'embo esimanye enkudi. Tulwanyisa moral decay. Ebyekisiru yamwe ebyokuseguye muyimba tubirwanyisa kubimalawo. Ate oyagala nupwe ku endorsing emboge ndokola beach festival oli mazi todda mutwasamira. Mufunya amalo nga muzze Kampala. Wave Masaka ngomanyi gwolivugane ku Jeep Wrangler manina. Ozze Kampala oninse kutegedde nawe otanse okumanyira abantu. Wawezeza ndawe ya 10 ku kaliri pazo ku Kampala okwayasamirira. Nawe sebo okoledde abantu live. Sigala ne bali bakasukubo ne baburuno ke musigale ku bakazi abakadde. Bine ebyannuku temujja bitegera. Toyina magezi oli awo simanyo kalaga. Konna kalinganga foko sokola munaka ni munagisi omanyoko. Wetegereza abaana n'ebyana ani gwe basinga okutiitiibya darling omuzzukulu abazzukulu b'owaka ne bwapama mu lujja abo abaana baawo otegere ne bwapama ne bwafuka omujjwa mu opposition mulimu abajjwa kati ffe tuli bamujja na nnyina
ne bwe tubeesibako nti wano kyekika kyaffe baatuboola tebatwagalirawo ddala baatugoba mu luggya lwabwe otegera mu opposition mulimu abajjwa teweeyibaala yes mulimu abajjwa abaana n'ebyana bakuboola ne bw'obaagala bagamba gwe omusayi tegwakusiima toli mwana wa wano ebyobufuzi bye Uganda opposition eringa muwala eyameze ebbeere alinga omuwala eyavubuse ku kyalo bakayanira bukayanizi muwala ne bwogezaako okubaagala tebaagala obaagale otegeera Hajati Namyaro ampadde omulimo era sente zampadde temwagala buli muntu n'abasirikale kati kambabuulira amagezi gajje kyemulinawo ekyomuwendo kyemwandikutte n'obulungi basirikale ne mubeera mikwano gyabwe n'okwekubya ekifaananyi n'omusirikale abo bakuvuma kati baani abanaabayamba gwe mwagaladde mu ntebe baani abanaamukuuma stupidity of highest level abayinza okubayamba bali aba ogu faffe natwerimba abayinza okubayamba kwebyo bye mwagala okukyusa abasirikale ate nabo baabakoowa kuba mubavuma kakati bwe munaagenda mbuyinza mwaba bwagala tewabeere maje gaggwanga kubanga n'abasirikale temubaagala okwekubya ekifaananyi n'omusirikale w'eggwanga ayinza okubeera faaniwo omusirikale nagalunda betwekubyeyo akafaananyi ogwo musango olw'okuba weekubizza ekifaananyi n'omusirikale omusirikale yetawulira musiki lunda omusirikale tayagala musiki gwe bagambye omusirikale bw'ajja mu uniformu tagendako mu bbaala bwe weekubya ekifaananyi n'omusirikale ng'omusaze mu kkubo wa trafiki ako kanyampi kekubiza ekifaananyi n'omusirikale ani agenda okuyamba okugusa by'oyagala ate gwe mulinawe yekka gajja oba temugalina mulinawo omuntu ogu ayinza okubayamba musirikale ate naye temumwagala ani alibayamba ani alibayamba kubanga n'omusirikale temumwagala okwekubya ekifaananyi n'omusirikale nti obalabye yeekubiza ekifaananyi n'omusirikale ate nga yayinza okuyamba ku byoyagala yekka tewali mulala tolinaayo mulala kankubuuze oyo gwoyagala okudda mbuyinza akukulembere tebamukuume nkubuuza gwe gwoyagala tewabeere maje gaggwaga oba mumanyi bwe gavumenti bwekyuka kigenda kubeera nga mbaga ya kukyalo mugagga aleese si bwe bigenda okuba gavumenti ne bwenakyuka si bya mugagga aleese si ndongo nti mugagga yaleese mwenna muyingire si ndongo nti mugagga aleese tewali mugagga aleese waliwo protocol ebinina okugobererwa ng'obutagenda mu state house tolowooza nti mu state house ojja kuyingirayo ng'ayingira olujja lwa nnyoko n'ekitaawo ojja kusaba n'appointment bagikumme waliwo n'abatajja kufuna si buli omuntu ajja kufuna ku mugabo kubanga n'abalwananga ejjambuyinza waliwo abataafuna bingi nnyo tebijja kukyuka nnyo tolowooza nti bijja kukyuka tolowooza nti togenda kusasula musolo you will pay revenue ejja kusigalawo lwenaabanga eyagala okwongeramu ejja kwongerangawo okugula okukola enguudo nze gw'obanja omanja ki sooka obanje gwe bawa obukadde 36 35 sooka obanje gwe bawaka pensioni buli lutuula mbu yalidde ssente y'ekibi ey'ekirungi yeeriwa ate abantu baabakoowa tebali ku pulogulaamu y'emu nammwe tebayinza kukyawa nga mbabuulira ebituufu ndi mukubazaamu magezi muleke abantu bagende bakole
ndi wano nkayanira kukola abantu bagende bakole togenda kuva eriyo ngambe nze ng'emirimu gyonna nagikola ne gigaana ng'abantu bansasiridde wano mu kuyimba gwato ngambe mbu togenda kukola wampiseke uwone ng'ana ng'okola Thanksgiving n'enkola ey'obutasiima yabatutamya omuntu omusiima yadde tewali ssente yadde tuli mu lugendo naye bantu banywe ku mazzi abantu banywe ku tuzzi nga batambula olugendo twakubuuka wambuuka ddi wambuuka nani weeyogerere nga ggwe nti nakubuuka wambuuka nani Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beeboka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buisiramu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofo ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'abasikawuto tibabeera biddeyo bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 0782 79 49 22 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beeboka abajja okubangula omwana wo. Banamukisa 10 bokka mukama waffe yeebase bw'oba olinda mukisa mukwano gwange tegera ku matu nkubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde mu maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amannya agangenze balamba Jeremiah JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatu okubuulire obadde okimanyi nti wano Wakiso Namayumba kilometers 2 zokko okutuukira ddala ku site yaffe eno gye tuliko wano wenyumiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka ku miliyoni 3 osobola osasulako 2 osobola osasulako akamu ekitundu osobola osasula oba 3 zonna bw'oba ozirina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wano Namayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa
ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Lete mumupostinga nga bwe mutapostinga kufudi kubanga bwe baba banakupostinga oda emala kuyita oyo simujjwa temumuwaamu era tebakuwa oyo mwana wa mu nyumba dalingi oyo temumukwatako mujjwa wa nyumba eno mujjwa era epasi alina ekivulu zeidinki positi epasi wamma nkulangiddeko taata mikwano gyabo emyoyo emirungi tujja kujja bano baveeko bakwagala oli bubi epasi naye pazo kansobe nkubuuze gwe weebazaako ddi osiimako ddi butuufu abantu babanja ki abantu babanja kiki ekyo kye batwala abantu bakwagadde video zikoze views ozifunye show zikoze abantu bazza akasente okakoze naye butuufu waliwo ekisawo ekituuka kati ng'olina okusiima ng'olina okwebaza okusobola okwongera okufuna naye gwe weebazaako ddi olaba ne Katonda waliwo atuuka ng'akooye omusabiriza ng'ayagala omwebaze ng'ayagala omusinze tugambe nti abantu babi nnyo nti gwe buli live olina okuba ng'okolima akaliro okakuma naye kuma kw'onaasobola ozzikiza nze mmanyi ndi emabega waliyo invisible hand abakuwaga naye njagala omanye bakolanga MTN Momo buy one get one free abo bakwagala abantu bakwagala abantu bwe bakukyayira bo tebajja kukyawula bajja kuba siriki MTN Momo buy one get one free bajja kukuba siriki abantu bwe bakuzirira abantu bajja kuzira temunteka mu bintu byamwe muzafalu olaze nti tobaagala nebwe ke banakukyawa sigwaka abaamaamu ojja kutuuka okunoonya n'essimu k'okolera live nga togiraba bw'oba tosobola kwebaza abantu bw'oba tosobola basiima akakatono ke bakukoledde sirika asirise teyejjusa temukolanga malala nga mukyali bato kubanga bannange ennaku eruma obukulu bannange eruma bubi nadda nagaana okwogera kasajja kano kaliri pazo kuba si buli muntu tujja mubuukira tumuwa relevance naye olw'okuba nnyina okusomesa abantu abamu kankozese akasajja kano okusomesa abantu abamu. My friend fe twali bawagizi b'NRM tewaliiwo yatukaka oba kutusasula kuva mu NRM nabwe kityo tewaliiwo liri pazo yakukaka kuwagira nuupu oba kuwagira opposition. Embeera gy'oyitamu yekukaka okuwagira ekyo ky'owagira. Kale liri pazo embeera bw'eba nnungi mu NRM beerayo naye gwe okugamba nti mu opposition waliwo ebyana n'ebyana tewaliwo gwe bagenda kwagala kusukkiriza oba kwagala kumutiitiibya no. Era kyova olaba buli muntu yenna yeerimbise mu opposition nga si waayo tukangamu tukola nkola ya kapa bwezaala abaana ebalekawo ng'ebiro byabo bituuse abaana okugamba nti kati batuuse okwetakulira kati egenda ne yeekweka nejja neekanga bwekanga ekyana omusege ekinaabeera ekiyaayu kidduka anaabeera ow'omu nnyumba abeerawo. Era nze nja kugamba bannanga abaana banuupu abakangamu emisege mu gikange gidduke ab'omu nnyumba babeeremu. Ova otya ku kitaawo nga yakuzaala ne bw'aba akukubya emigga egyenkana gitya? Amedda maama wo yakuzaala ne bw'akukuba emigga egyenkana gitya wagendanga? Wabeerangawo. N'olwekyo keezaala keekomberera. Pazo
tewaliwo agenda kukutiitiibya. Bw'owulira ng'ensawo yo nnungi ddayo mwenaalemu. Wano tulina sayidi bbiri. Tulina the oppressors and the oppressed ones. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Zenjuyi ze tuyina. Bw'obanga owulira oli bulungi wanyaze ku ttaka ly'omulala, genda mu banyigiriza. Bw'oba owulira oli bulungi nga wabbye ku nsimbi z'omusolo, genda ku banyigiriza. Tewaliwo agenda kukaka kutubeera ku sayidi yaffe. Naffe twavaayo nga tuwulira obulumi bututta, tetwandyogedde bino my friend. Owulidde? Kati ffe tuli kikapa tukanga, ekiyaayu kidduka. Ebiyaayu wabiraba bigula vite byadduka, bikenzo byadduka, nga byagala tubitani akutiitiibya. Mbu tubisitule, mbu simanyi bwenzija eyo, mbu waliwo we batiitiibya ne batatitiibya. Buli muntu alina obugabane bwe mu nsi, ate buli muntu alina omugaso. Muleke kubeera baabika ebitakulaakulana puzzle. Oli mulogo. Oyagala kuŋŋamba ne bwe muzaalibwa abalongo tewaba awakusinga. Oba awagidde essaaha ayina music omulungi, ate era ssaaha ne bw'abeera ng'ali sayidiwa era bajja kumwagala. Kitegedde? Kyokka ye yagenda okulaba nti ne bwe ndaba ne music omulungi naye ensi enyigirizibwa, kanzire ku banyigirizibwa nnwanireko ensi yange. Puzzle. So Nuupu tetujjayo kuba kufuna bugagga. Aha, tetujjayo kubanga tubeere bulungi. Nedda. Tujjayo kubanga tulwane, bwe tunaamala okuwangula tulyoke buli muntu atunule mu sowaani ategere nti weno sowaani yange era ngabana. Gwe okujja okwekubya ne Bobi Wine ekifaananyi puzzle. Busimanyi natwala mu tiketi mu gundi. Kituufu si kirungi olw'okutakugulaako tiketi. Naye ate tekikuddusa oli kiyaayu. Kapa yakanga n'odduka oli kiyaayu. Puzzle. Pusi yakanga n'odduka oli kiyaayu. Toli mwana wa waka. Gwe wennyini ogambye mbu oli baana babazaala bbali. Kati kitegeeza nnyoko yakwonoona. Nnyoko yakwonoona yakuteekamu omutima omubi. Era eyo gye walaze mbannamyalo beererayo ddala tukukooye. Buli budde n'ojjanga ne sympathy, buli budde n'ojjanga n'okunoonya okuyamba, tewali. Ate kasajja gwe nakulaba. Bwe wagenda eggulu okunona obusente n'ofunirayo byalusaazi byali bikusse n'oddukire baakutwala bombo. Nze ne nkweraliikirira. Bwe wavaayo n'oyogera bingi omanyi olina omumwa guboggola nga laddu. Ne bagaye bakaleke kabaire waawo. Kati tukulere. Okubeera ku sayidi y'abanyigirizibwa kyogamba tulina kukulera ssebo. N'abakufaanana tulina balera. Ffenna kwetuluma abaana tebannagenda ku masomero naye tugibakube. Mbu guli gwe mulimo, guli gwe mulimo. Genda oyimbe zeni oba gwe mulimo. Genda oyimbe waliwo akuganye. Lwaki buli omala okukola ebivve byo, lwaki buli ogenda n'oyonoona ku kkubo odda n'otuleekaanira nga tetwabadde nayo. Buli kagenda ne kapama ku kkubo nga kakomawo nga katuleekaanira. Tetwabadde nayo. Bannange, nze kyandeetedde okugenda okwonoona ku kkubo era kye kino. Ffe tetubikubuuzizza. Tetubikubuuzizza ssebo kubanga wayonoonye mu nnyumba ku buliri. Tetwabaddeyo. Naye olw'okuba gukusinga oli guilty okomawo era n'oleekaana. Omanyi olina omumwa munene. Ffe tukubuuzizzaako twabadde ku kivulu kya saa. Naye n'ojja ekiro n'otuleekaanira ku bigundi byammwe ebyo mubeerako. Ffe tubikubuuzizzaako. Tulina nnaku yaffe tetumanyi gye tujja ssente ze twala baana ku ssomero. Oba wagenze n'oyimba simanyi wannamyalo yimba. Waliwo akuganya. Naye n'obeera ng'otuleekaanira, n'obeera ng'otusimanyi tebanfaako, bakufeeko ssebo. Tulina abantu 4,45,000 zonna zinyigirizibwa banaafa kwani balekaani. Ne boolaba abali obulungi tebali bulungi. Emisolo gibali bubi.
byalusa bibaluma bikansa bibali bubi n'abo abali eyo bali kubutwa boddukiramu bonofuna ekyofunyeyo ng'erodde otulekanira bonoli ebimere byo ne bikulwaza eyo bakuwadde ebibyo ng'odde otulekanira weewummuzeeko kasajja ggwe baŋŋamba nti kekkooki oba kalogo kasajja ggwe weewummuzeeko ffe tetukuliiko oba wayimbe wayonoonye ku kkubo wagenze n'oyonoona mu buliri bwo beera n'obuliri bwo oba mukazi wako yabeera akagamba nti leero bakusse ffe tetukuliiko ssebo yimba bibyo okitegedde tewali agenda kukulera wano mu 1986 okuva mu myaka egyo paka ndoza 96 era myaka nga 10 buli muntu yali wa movement nga Museveni bamusimbira ebitooke bazza abantu balaba nti eno singo ya lujja sewambuza agibendegera kati awulira ngo obulumi bumutuuse yaddukayo ffe tulaba wakayima ffe tuli ba wakayima oli ye king of the jungle wa mpologoma yalwala nga buli mpologoma eyingirayo tevaayo kati ffe wakayima ffe tulengera ne tumubuuza naye wa mpologoma abawansolo bonna bali eyo nga tulaba bigere biyingira tetulaba bifuluma genda osome katabo k'abawansolo yingirayo ejja kukulya ate bwekulya totuleekanira kuba ffe bawakayima tulengedde tugaye nga tulengera bigere biyingira tetulaba bifuluma nenne tudduka akati bwe tuba nga ffe tuddusi gwoba tonnalaba genda wampologoma mulwadde taata genda kyokka bwebinakutta buka todda tuveeko totwegayirira todda